byotuyigiriza ate byosiima tubitambuliremu olwo olyoka ogulumizibwa lotenderezebwe kale ng'ogenda okwogera naffe ng'oyita mu nsi ng'okusaba osirisa oluyogaano lwonna olwandibadde mu bulamu bwaffe ekigambo kyo kitule emitima gyaffe kirabisibwe mu bikolwa byaffe mwoyo kristo mukama waffe amiina abooluganda mukama mulungi ekiseera kyonna olwawo yinza okulaba ng'emikono egibigiringa egibaluma kale mukubaluma ensonga lwaki n'engalo nazo byomwesaasira mukama mulungi ekiseera kyonna era zembeera ze olwawo twebaza katonda olw'olunaku lwatuwadde ate n'olw'ekisa kye okubeera mu maaso ge ky'olunaku lwaleero tusomye mu Befeso essula ey'okutaano olw'ekumi-n'ettaano tuka ku lwabiri olumu era bwe nasomye ebigambo ebyo n'endiwa omulamwa oba omutwe abagezi eri Katonda abagezi eri Katonda naye bw'oba osomyeko mu Zabuli ey'ekikumi-ekumi-n'emu Zabuli 111 olunyiriri olw'ekumi agamba nti mu kutya Mukama amagezi mugakola ki mugasookera balina okutegeera obulungi bonna abakola bwe batyo ettendo lye libeerera emirembe gyonna nti bw'oba wakwogera ku muntu alina amagezi twogera ku bagezi so abagezi be balina amagezi eryani eri Katonda kitegeeza nti nno abantu ababeemanyiizizza okutyani okutya Katonda kubanga okutya Katonda olwo lwotandika okulega ku magezi ago agoogerebwako ate mu Yobu essula eya 28 Yobu essula eya 28 olunyi olwa 28 naye n'agamba nti era n'agamba abantu nti laba okutya Mukama okwo ge magezi kyokka alina okuleka obubi kwe kukola ki kwe kutegeera kitegeeza omuntu atya Mukama sinakutandika omanyi ng'oli wabanga amanyi kyekyo kitandikira wano asobola okujja wekitandikira naye n'atakiteeka mu ye kitegeeza no kasita otandika okutya Mukama ojja kuba naki n'amagezi kyokka ate bw'onoobanga osazeewo okutya Mukama kijja kubeera kyangu nnyo okuleka obuki obubi kitegeeza bw'onootya Mukama ojja kuba w'amagezi ate ojja kuba n'okutegeera ng'olese obubi kale agambye nti kale mutunule nnyo bwe mutambulanga singa abatalina mugezi naye nga balina ki amagezi etegeeza nti omuntu alina Katonda bakusuubira okuba n'entambula ey'enjawulo togenda kutambula ng'abalala bakola ki agambe nti tekimu n'omuntu yayitako mu ssomero kale ayogera ng'ataasoma kubanga balina bwe basuubira omuntu ayiseeko mu ssomero bwakola ki bwayogera n'atayitangako mu ssomero bwakola ki bwayogera kyekimu nonna endowooza omuntu yali ayiseeko mu ssomero bw'aba wakubaganya birowooza akubaganya mu ngeri yaki yanjawulo ate era ayiseeko mu ssomero amanyi byamanyi waliwo n'abalala abakola ki ababimanyi naye bwe tweyisa mu ngeri eraga nti nofeffe gaffe tumanyi kati olwo babaga yeeyisa ng'atayitakako mu ki mu ssomero kubanga aba yeerabidde ekikulu nti mu ssomero abamanyi baki bangi tobeeramu wekka kale abooluganda nga tusazeewo okutya Katonda tuteekeddwa okutambula mu kifaananyi ekyo ekiraga abatya Katonda bwe bakola ki bwe batambula era bwe bafaanana bikula nange Abaluumi essula 13 Abaluumi essula 13 olunyiri lwa 11 13 olunyiri lwa 11 lugamba era mukolenga bwe mutyo kubanga mumanyi ebiro ng'obudde butuuse kaakano mmwe okuzuukuka mutulo kubanga kaakano obulokozi bwaffe buli kumpi okusinga bwe twakola ki bwe twakkiriza omuntu alina amagezi oyo atya Katonda teyeebaka jjukira nti n'oluyimba 24 ekyundoza kyakuna kigamba
mulimu ebigambo ebyo nti bwe tuba nga twebase omulabe ajja omulabe ajja ensigo ennungi gy'obadde nayo n'akola ki n'asigamu ensigo ki embi. So kitegeeza nti n'omuntu yenna yenna atya Katonda, omuntu alina amagezi teyeesumagiza, omuntu ateesumagiza yafaanana atya? Abeera alert throughout. Omuntu abeera alert aba asuubira nti essaawa yonna yonna waliwo asobola okumukola ki? Okumuwataakira, okumulumba amutuuseeko ki? Obulabe. Kale ensonga lwaki amaaso baba wakutunula tatunula na butunuzi wabula akanula maki? Makanule. Ate bwaba wakutemye kale abaana nnyo tatemyanga waliwo abakola ki? Newankubadde tumanyi nti it's a reflex action okutemya, naye ogezaako okutunula okulaba nti notukola ki? Okutunula obe nga tutemyatemya, kubanga oyinza okuba nga wotemeza bwoti wakuyitidde kutitakola ki? Kulitalaba. Buli lwotassaayo lwotateekamu maanyi okukuuma ekyo Katonda kyakuwadde, ekyo kyomanyi nti okirina ngaomulaba akyetaaga, ogenda kubeera ngaoli yeebase. Ensonga lwaki agambye nti abooluganda muzuukuke, kubanga ekiseera oba obudde obukolera ki? Butuuse. Obudde obwaki? Abadde mulanguka n'agamba obulokozi bwaffe bukola ki? Buli kumpi nnyo n'okusinga bwe twakola ki? Bwe twalowooza. Etegeeza omuntu yenna yenna ow'amagezi anoonya obulokozi. Anoonya ki? Obulokozi. Obulokozi tubufuna tutya? Nti abo bonna bonna bamusembeza yabawa obuyinza okukola ki? Be bakola ki? Be bakkiriza erinnya lye. Ate abo bonna bonna kitegeeza nti baba bafuuse baana be then bazaalibwa Katonda. Naye ate mu bbaluwa ya Yokaana ey'olubereberye ya 5:18 agamba nti abo bonna bonna abazaalibwa Katonda tebasigala nga boona. Ekitegeeza nti okufuna obulokozi omuntu oba ogenda kuteekamu omuwendo okulaba nti weekuuma okuba ng'otuukiridde mu maaso g'ani? Mu maaso ga Katonda. Si kumala gakola bintu nga gwe bw'oyagala, nedda, kubanga oli mwana w'oli ayinza byonna, nannyini byo, ate asalawo oba onoobeerawo oba tokole ki? Tobeerewo. Kale n'ayogera n'akukalaasira mu Isaaya nti golokoka yaka, kubanga omusana gwo gutuuse, n'ekitiibwa kya Mukama kikuviiriddeyo. Abooluganda ekigenda okulaga nti olina amagezi Katonda bw'akuyita, genda gy'akola ki? Gy'ali. Agamba nti laba nyimiridde w'oli, laba nyimiridde w'oli, neeyanjula ku luggi lwo. Ebibi tebikukoyesa? Bibi tebikukoyesa. Onyingize, onyingize. Laba nyimiridde w'oli, neeyanjula ku luggi lwo. Bibi tebikukoyesa. Onyingize, onyingize. Tingakonye ku luggi lwo, ekiraga nti olina amagezi kumukkiriza akole ki? Era bw'oba tomukkiriza kitegeeza nti byokola owooluganda obyenyumiriza kubanga gwe tebikuwa buzibu bwonna bwonna. Byeweetisse tebikukola ki? Tebikumenya. Agambye kuwange tebikukoyesa. Kale bweba bikukoyesa, cast your burdens unto the Lord. Ye muntu alina ki? Abooluganda tumayinza okuwulira ekigambo ekyo noba nga tuyagala kwogera naye kiri mu Bayibuli. Etuwulira byetukola ki? Byoteekeddwa okumanya ti onooba waakuba n'amagezi oteekeddwa okwagala ani? Ate oteekeddwa okutambula nga bwakulagira okukola ki? Okutambula. Awatali ekyo agambye nti nga mweguliranga ebbanga kubanga ennaku zino mbi. Kale temubeeranga
basirusiru naye mutegeere nga Mukama waffe kyakola ki kyayagala biki. Etegeeza bw'olwana obutategeera Katonda by'oyagala ate obukole erishort oli muki oli musirusiru. Naye bw'onyiikira oba mugezi eri ani oba mugezi eri Katonda. Bikula Abakolosaayi essula ya 4 olunyiriri lwa 5. Abakolosaayi essula ey'okuna olunyiriri lwa 5 agamba bw'ati: mutambulirenga mu magezi eri abo ab'ebweru nga mweguliranga ebbanga. Mutambulirenga mu magezi eri abo abaati. Bw'oba otunulira abantu bayinza okulowooza nti tebakumanyi kiki ky'oli, kubanga abasinga ogenda ne weeyisa mu ngeri gy'oyagala ng'oli eyo ebbali ate ne wali amanyi. Abooluganda, bw'obanga okkiriza Kristo kitegeeza bwe bakumanyi ne bwe batakumanyi olina okusigala ng'oli amanyani ayatudde obulokozi. Tobeera mulokole mu kkanisa kalokabyakukandima n'okukwata kwebagamba nti obaana yakwogera nti omukristaayo abeera mukristaayo yoddawa mu kkanisa ate kusaane ate mu kiseera ekyaki ekyokusinza kasita kiba nga kiweddeyo bwagenda ebweru ng'olwafuuka kyalina okolaki. Abooluganda, tugambye nti abamanyi Kristo abalina amagezi babeera ku duty 24/7. Talina lwasumagira. Bw'aba yeebase aloota bya Katonda, bw'aba ayogera ayogera byaki, bw'aba alowooza alowooza byani, bw'aba ayimba ayimba byani. Ekitegeeza abaana akusanga ng'oli basambagala basanyuke onyirizaga muki, ekitegeeza oba odduse emimwa gyo oba ogikozesezza okupipe. Abooluganda, emimwa gyaffe girina kukozesebwa kutendereza ani? Kutendereza Katonda. Abefeso 6:13 nti kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku olubi, era bwe mulimala okukola byonna musobole okuyimirira. Mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebyani. Abooluganda, oli mu lutalo naye okulwanya olutalo luno you need weapons ebyokulwanyisa ebyo Katonda yakola ki? Ekisooka ebyawandiikibwa, ekyokubiri okusaba, ekyokusatu olina okukuŋŋaana n'ebirala. Abamu tulowooza nti munobeera ku TV oba osaba oba weyongeramu amaanyi. Kyanjawulo nnyo okujja n'otula n'omuntu ng'oluusi alina n'embeera zeyeesaayisaamu nga mutudde mu ntebe yeemu ng'akunyiiza, naye n'oba mu kusaba nga osigadde mu mwoyo. Those are two different things. Ow'okutibya akulira buli si weewaawo, naye tayinza kukuyigiriza ng'eyinza kuyigamu kubeerawo na muntu ng'oli naye. Byanjawulo. Singa abafumba babagatta buli omu n'abeera gy'ali, bandiyinza okubeera nga munna wangi. Naye bamala okugattibwa ne batandika institution ey'okuyiga, bombi nga bali ki? Buli omu n'ayiga okwekomako n'okugumiikiriza n'okwagala, kubanga ate omuntu aba ayagala ekitandiko. Abooluganda, agambye twambalenga ebyokulwanyisa ebyani ebya Katonda. Bwe tunaabyambala ebyo oluyimba tugamba ekitunda ekyokubiri: obasanyu obanaku bwe bijja gy'oli leero, tebireme kukusanga nga weteeseteese nnyo. Setani muwangule ono n'oku
owulire weetaaga okukkirizaani naye ate kyewuunyisa nti ennaku bw'eneebezze essanyu bwe linaaba lizze ebikukuba bwe binaaba bizze ng'olina Kristo tebisobola kukusanga nga tokoze eki nga teweeteeseteese. Obadde okimanyi nti waliwo oluusi abasanyuka n'asanyuka n'ayitawo. Kantwala ekyokulabirako katugeze kuba mubadde nga tuli abantu nga bana abakristaayo nange nga tulime nende nentuka nenseka nempitawo olowooza oyogera oti olowooza oyinza okukisiima era kusuma nabinaabiseka kubanga waliwo kyotamusuubira kukola ki waliwo ekiyitirira oli musomesa nga bakusanga otudde n'abawala buli omu ayambadde nga bwayagala ng'olinabo waliwo byotateekeza kukola ki nti kale newankubadde ebirungi bwebiba nga bizze nga bisobola okutengula omutima gwo tebijja kukusanga tokoze eki nga tiweeteeseteese kubanga olina omunene olina Kristo mugwe. Abooluganda ng'olina Kristo si buli kimu tojja kukikola nga gwe bw'oyagala. You do them differently. Biba n'enjawulo. Olowooza kibiza okujja ku kikajjo. Abooluganda kibi omusumba okulya ku kikajjo wangi kirungi nnyo si wewaabwe bw'onoosanga ntuli mugomba wabali ng'atirawo ekikajjo ogenda kugamba oti ekisooka ekyandamu kale olaba wampawundi yaffe musumba mubeera agibugaza aliramu eki aliramu ebikajjo naye ate kyangunya oluusi okubanga nkirya supu yenayina naaba ng'akola ki era bamusumba bwakyakuwadde leeta kiraba setegeza nno nebabanga nina byenjagala ennyo nyenkomberwa sigenda kusigala nga mbibyanga bweolowooza bwentegedde okola ki naye singa mbadde muntu nga ffe tekirina buzibu nti abooluganda n'obuvunaanyizibwa Katonda bw'atuwa buteekeddwa okutukyusa to measure to the standard and the level of the calling Katonda gy'akoze eki gy'atuyitiridde. So Katonda ng'akuyise ooluganda weekebere Baluumi 2:12 olunnya atandika agamba mbegayirira abooluganda okuwaayo olw'okusasira kwa Katonda okubanga emibiri gyammwe ssaddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda okuweereza kwammwe kwaki n'agamba olw'okubiriza temufaananyizibwanga ng'emirembe gino naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amaggya mulyoke mugemenga bwe biri Katonda byagala ebirungi ebisanyusa ate biki ebituufu. Ekitegeeza nti nno Katonda bw'abanga akuyise naawe ng'omukkiriza ogenda kumukkiriza akufuula omuntu omuki omujja. You will need your wisdom, your knowledge. Ye muntu alina amagezi eri Katonda bw'obanga omukkiriza bingi byogenda okukyusa muki mu bulamu bwo. Tomukkiriza n'osigala nga weeyisanga bw'okoze eki bw'obadde wateekeddwa okubaawo ekyaki ekyenjawulo wateekeddwa okubeerawo ekyenjawulo oluganda bwakukyusa munda ebweru walina okukola ki okukyuka kubanga ekijjula omutima kyekikola ki kyekifulumya ebweru naye Katonda bwakukyusa munda automatically they expect a change mu byokola ebweru. Kale nga tulina abavubuka abaffe bagamba eyo nti ekisa kya Katonda kimala naye ekisa kya Katonda kimala kubanga kikukyusa munda bwekimala okukyusa munda you change the outside. Si kugamba bugambi nti kimala osigale ng'obba nedda. Ekisa kya Katonda kimala omukkiriza osigale ng'oyita ng'otambulira mu bukete nedda kubanga bangi bw'oweesittaza bangi nnyo bw'ojja ku ki bulamwa. Kale bw'obanga otambula bwakulongoosa munda mu ggwe ng'ebweru ate wakola ki abagamba omuntu oyo bambi wanjawulo ye ebigambo byomuvaamu oluwulira nga bya muwendo kubanga Katonda akoze eki ali mu
ye. Abooluganda ebisoomooza bingi naye ebisoomooza ebyo okukuwangula twetaaga ani? Twetaaga Yesu. Olunyolo 18 agambye kiso kyemutamiiranga mwenge kubanga mu bwo mulimu okwegayaggula naye mujjulenga omwoyo nga mwogeragananga mu Zabuli n'ennyimba n'ebinyiri eby'omwoyo nga muyimbanga amukubiranga ennanga mutima gwammwe Mukama waffe. Oli bw'aba ayogera ku mwenge mulimu 2. Soke tunuulye Luka olunyiriri essula esooka olunyiriri 15. Lyoke mbabulire ebimu. Luka essula esooka olunyiriri 15 agamba nti kubanga aliba mukulu mu maaso ga Mukama so talina mwenge newankubadde ekitamiiza era alijjuzibwa Omwoyo Omutukuvu okuva mu lubuto lwa nnyina. Jjukira nga naffe tuba tuzaalibwani. Agambye bwe tuba baakuba b'amagezi abantu ab'okuwa ekitiibwa mu maaso ge omwenge si kibi naye Omwoyo Omutukuvu aba waakubeera mu gwe togenda kukola ki? Togenda kunywa mwenge. Ekyokubiri ekitamiiza kyonna bikyamateeka olwokubiri essula gye siri certain about n'olubiriri naye nga bwe gyenaagamba nti temwanywanga mwenge wadde ekitamiiza musobole okuwulirizanga ekigambo kyange n'okukitegeera n'okukissa mu nkola. Etegeeza nti no buli lw'obanga otaddeko ekifugo obwongo bwo kizibu okutegeera ekigambo kyani. Naye ate annyonnyodde n'ebitamiiza kati bitamiiza mwe muli enjaga mwe muli amayirungi bagenda ne bagenda namuno bebanga abatamuga bulungi ne baluuzinga kontrol. Naye ate abasajja abamu tutamidde abakazi tutamidde abaki kyokka ne ssente nazo zitutamiizizza ebyobugagga nabyo bikoze eki tutamidde ebyobugagga wekitali tokola ki obeera mukambwe obeera muzibu oba mukaawo olw'ebyo Katonda byakoze eki byakuwadde. Agambye tuleme okutamiira ebyo wabula tunoonyenga ebyo ebiyiiye eby'omwoyo. Tuyimbenga Zabbuli, tuyimbe ennyimba, tukole byonna byonna byetukola okusobola okutendereza ani? Mukama waffe okuva mu mutima. Okuva mu ki? Mu mutima. Ekyo nano bw'obanga olina essanyu munda wano ku ggulu lijja kukola ki? Lijja kulabika. Bw'ona olimba abantu nti omuntu oyo mwagala nga weesisaasisa ku ggulu n'odda wali temulaba n'okwesisaasisa naye yantuuka oli munnanfuusi. Naye Katonda agamba akolimigwe. Kristo agamba atya? Munnanfuusi gwe okole ki? Okolimigwe. Twagala mukisa okubeera ani? Okuba eri Katonda. So bwe tuba baakufuna mukisa okuba eri Katonda twetaaga okubeera abagezi abooluganda kubanga omukisa oguva muwere gwe gutuba byonna bye twagala. Okukumanga oli musanyufu nti ne bwe bijjayo okukuba ebikola bitya osigala olengera gyokola ki? Osigala ku mmeeri awatali kutya. Abakolinso olubeerera essula y'okutaano 1 Corinthians essula ya 5 11 n'agamba bw'ati naye kaakano bawandiikira obuteegattanga naye omuntu yenna ayitibwa owooluganda bw'abanga mwenzi oba mwegombi oba asinza ebifaananyi oba muvumi oba mutamiivu oba munyazi ali bw'atyo n'okulya ebiryanga naye. Owooluganda olaga bulazi nti olina amagezi okulaba omuntu atambula bw'atyo ekkubo n'okola ki? N'olidda oba n'olikyusa bw'abanga talindedde kukola ki? Kukyuka. Okakasa bukakasa mu maaso ga Katonda nti onywedde togenda kuddawa nti alina omukisa.
mukisa omuntu oyo atatambulira kuteesa kwaki newambadde okutula ku mmeeza wamu n'abakola ki abanyooma. Waliwo omutambi bw'atanyooma wanje, waliwo omutambi bw'atanyooma n'asigala ng'akuwa ekitiibwa kyo nga bwe kiteekeddwa okuba. Kyekitegeeza nti bw'abanyona mu banyoomi n'abeezi bennyini mutabiibu si oba kale Mukama atubeera w'Oluganda. Twetaaga amagezi agabeerani, aye naffe twetaaga okubeera abagezi mu maaso gani? Mu maaso ga Katonda. Tugenda kumaliriza bikula nange Ebulaniya 13:15, Ebulaniya 13:15, Hebrews 13:15, 13:15 agamba bw'ati: kale mwoyo tuweereyo eri Katonda bulijjo ssaddaaka ey'ettendo, kyekibala eky'emimwa ejatula erinnya lye. Nti kale mwoyo tuweereyo eri Katonda bulijjo ssaddaaka ey'ettendo, kyekibala eky'emimwa ejatula erinnya lye. Bwe tunaaba bakuwaayo Katonda mu maaso ga Katonda, nga bwe tugamba ntandise okukungula, tulina okwebaza. Maanyigira nti nagambye nga mwebazanga ennaku zonna olwabeera Katonda kitaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, nga muwuliragananga mu kutyani Kristo. Bwe tunaaba bakuwaayo mu maaso ga Katonda, tuteekeddwa okuba nga tujjudde omwoyo gwani? Omwoyo wa Kristo. Nti bw'onojja ng'ojjudde omwoyo wa Kristo, kali tekajja kutuukawo akakwakulizo wagamba nti kasita oba ng'ojja okuwaayo mu kiddo mu kanisa oba mu kifo ekisinzibwamu, n'ojjukira nti olina ensonga ku munno n'okuwaayo tokola ki? Wabula sooka oddeyo mutereeze. Kati bw'onooba ng'oli mu Kristo, ojja kulwana okulaba nti n'okwenenya weenenya. Bweyeenenyeza bw'onooboze, ojja kujja ng'osangira mu maaso gami, era bw'onooba owaayo ojja kubeerayo mu Kristo eryani? Eri Katonda kitaffe. Lwaki weetaaga okuwaayo? Yokaana 14:13 wetumaliriza Yokaana 14:13 agamba, na buli kye munaasabanga mu linnya lyange ekyo nnaakikolanga, Kitange agulumizibwenga mu Mwana. Bwe munaasabanga ekigambo mu linnya lyange ekyo naakola ki? Naakikolanga. Abooluganda, twagala Katonda atuyamba okuyita mu nsi ensonga siwewa. Bwe tuba bakuyitamu tulina kwogera naye ayimire naffe. Bw'anaaba wakuyimirira naffe, twetaaga okumutegeera, twetaaga okuba naki? N'amagezi. Twetaaga okuba naki? N'amagezi mu nsi eno embi. Kale Mukama atubeere, era bwe tunaaba tusa okuleeta amagugula gaffe tugaleete, atumanyi oyo bwe tukola, ate bwe twebaza oyo agulumizibwa atenderezebwa mu byaffe byonna byonna, ekitiibwa kikyongera obulabisi.